Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704131999 oba 0770719898. Bw'atuuke ng'anywako katini bagenze okuddamu owulira asinda mu buliri, bagenze omutuukako mu lubuto luzimbye. Ya nga bw'owulidde awo Kasuku ng'atunyonnyola briefly, ngenda kuba emboozi njikuwa maaso awo ng'atunyonnyola embeera yabaddewo n'ebifaananyi bitwala byo ku nnyonyi nga ebitali byavunaanyizibwa, nga batwala kamiliyoni kumujjanjaba mu Amerika. Kwegamba Kakenge nga Aba bwe yayogera era nga ye main concern, ate ekinneewuunyisa abantu abasinga kye batatunuulira, abantu abamu kale abatonotono ababagezaako kubeera nga batunuulira ensonga eno, ekintu kye batatunuulidde bali ku kimu respect, naye bw'omala okufa ne bakuziika tusigala tukwogerako bwogezi, era respect tuba tugikuwako bye wakolanga, so nga ate wabawo chance etaasa obulamu, nsuubira okubanga kyekyalibadde kisookerwako kubanga obulamu bwe bugagga. Aba Marcus ayogera ku kutaasa bulamu bwa kitaawe maama wa Kamiliyoni, naye munnange tannassa mukono era avuddeyo n'ayongereza ku ebyo byayogedde, bye yayogera ebingi ebyanyiiza Aba ne maama we. Kati bw'ati ategeezezza nti omwana oyo agambye that boy Aba, omulenzi oyo Aba, nti needs to get back to his senses because we also know a lot about him and his mother. Ndowooza olaba nti omulenzi oyo Aba yeetaaga okudda mu mbeera ze ez'obuntu kubanga naffe tumanyi bingi nnyo ebimukwatako ne maama we. But we have not said anything yet. Mbu tetunnaba kubaako kye twogera. Bino biva mu Proscovia, maama wa Kamiliyoni ng'atiisatiisa. Naye jjukira nti ye Aba agamba nti obuzibu obuliwo nti abantu bonna abeetoolodde kitaawe, abo bayaaye bonna abavubuka bonna bakozesa ebiragalalagala, okunywa omwenge, ate era bamusombera busombezi nti aba atudde naawe ne baleta tukuweeyo obadde osikemuuko oyetagayo akacupa onywemu, leeta mu mbeera efaanaganako bwetyo. Teri ayinza muga ntonywa, era kino kyakakasibwa mu ddwaliro bwe baasangayo omwenge wane nakasero, ekyo kyaliwo era ne babagooba bonna muveeko kireza Aba awo n'aba ng'afunyewo ttiiki. Kati era n'anenya bazadde ba Kamiliyoni obutafaayo. Teri ayinza kumugamba kate nga be baali badde babana eddoboozi erisembayo kumugaana omwenge n'ebirala, naye nabo ne batafaayo, naye ne batakifaako ekyo, ate ne biitika bwetisi mwana. Naye kansooke ndowooza mbawe katambi kano Kasuku yabadde aripootinga ng'atunyonnyola biki ebyabaddewo Kamiliyoni nga bamutwala mu Amerika ku nsonga z'omwenge. Bw'atuuke ng'anywako katini bagenze okuddamu owulira asinda mu buliri, bagenze omutuukako mu lubuto luzimbye ne bamugamba olubuto nga luzimbye, ani wano gwe mmanya yimu olubuto olunene bakati nze olwange lwange nga lugenda.
omwamugalo tulukulinga lwakasuku tulubuto nga lukulinga lwakasuku niyo ndebeera nyawo naye nga lwabadde lumuzimbi mangu awo bayise ambulensi paka mu ddwaliro okitegedde abeera ndani yagamba 6:30 so munaye nga bamuddusa mu ddwaliro kantu katinire kati kusudiya omusajja yagaa nti ebyokunywa kambiveeko naye oli yamugambye nti eyiwayoko katini kati oli naŋŋamba nti waki wizo yagendedde ku mulwadde muganda we ate waki ombuuza nti waki yamugendeddeko muganda we kati owaayi. Waliwo omukulu bamuyita Roger eyawandiisa ekiwandiiko ng'agenza ku kansolinga Abba Marcus, ekiwandiiko ng'amutegeeza ku nsonga ya mukulu tasobya nti enjogera ebaddewo era eribeerawo mbu taatawo yakufudde ekyoli mbu si kirungi kuyisaamu bantu bakulu maaso mbu yali badde asirika busirisi mbu kubanga mbu likes ne views ezafuna tezirina kizigenda kumwongerako mu bufunze ndowooza bibye yadde ategeeza naye mu kiwandiiko kyekyo omukulu Roger yeerabidde oba n'abalala beerabidde nti omwana ono tanoonya views na likes era ebitiibwa byonna byonna abantu abibawa kubanga gubogamba nti ayisizaamu abantu amaaso omukulu tasobya era naye yabakakasiza n'abagamba nti kitegeeza nti omuto ne bw'aba ayogedde ekintu ekituufu kitegeeza ebeera esigala nsobi kuba muto kisigala si kituufu kubanga muto ne bw'aba ayogedde ekintu nga kituufu lwakuba muto kitegeeza nti mugenda kuba temukiteekamu makulu kubanga muto era mukimugezaako okukola kubanga omwana already approving a point. Kiri ku bulamu bwa Chameleon tutandikira ku pancreas ye abasawo bamuwa emyaka 2 singa talekera okunywa mwenge abantu abamwetoolodde Chameleon bamuwa bwe mwenge na substance zaabwe ekintu ekikakasiddwa nti ddala kituufu bano basika muti ku muti nti n'oyo wizo naye ali mu booti bonna banywa ebintu ebitategeerekeka bigenda kubatta omwana taagala sigala nga mulekwa ne ba siblings abalala bali batoobe abana kyagezaako kugamba anti akati omwana wa Chameleon alina emyaka emeka 19 kati mu byonna oba oyagala oba toyagala oyo ye apakakasi Abba Marcus yalina obuyinza obusinga ku Chameleon n'okusinga ku bamuzaala kati no ekyogeza mwami Mayanja asobola okugamba nti olumbe lwa mwana wange saagala geza ku Chameleon kati nze ndowooza ku muntu yenna yandifudde njagala lwabe bwe luti abaana ne bamugamba jjejja tubadde twamwebwa obudde tetujja sobola tobakaka ntegeeka kati apakakakasi apakakasi kyeyeeguya ku jjejjaawe kumusaba lunaku lwaziika singa aba afiiriddwa kitaawe naye obuyinza byonna n'ebirala ebisigadde amwinako obuyinza kuba naye musajja mukulu ate musaayi goono omanyi lwaki amateeka tegalagira muntu gabana bintu bya jjejjawe ng'agaba bya kitaawe nti otandika okubanga obuyinza bwonna olina ku jjejjaawo ku kitaawe so si ku jjejjaawo akati ate ne Chameleon bw'aba yaweza emyaka omwana oba mwegirala titaatawe amwinako obuyinza ng'omwana we naye ate famire ya Chameleon be baana be kati nze nkuwa ekyokulabirako nze banzaala jjeza kitange jjajjange yazaala abaana ndooza nga 178 ng'alinamu abalenzi abawera 6 naye kati kisobola kufa bataata bawe ne bajja 40 banna batanzi nakitende navubya nankinga najuma tebakkiriza kuntwala jjeza ne bantwala nga bo bali 5
era abantu ajja n'abuuza abaana bagamba ki kati abaana be balina power ku mwami Chameleone. Wabula kakati ekyo nga biri awo nti waliwo abantu abamu abajja ku mutimbagano ne boogera nga boogerera aba beefuula okuba nti n'ebintu bino babitegeera nnyo, naye pointi ebalemye okutegeera ndala nnyo. Kyokka ate ne batakubiteeka ku bakazi nti omukazi bw'abeera n'abaana n'abateekamu endowooza ze, kati ye omukazi tayinza kubeerako mutuufu kubanga ne maama wa Chameleone yagamba nti mbo bamanyi bingi nnyo ebikwata ku Aba ne maama we. Nejjukira nti omukazi naye alina point. Omukyalo ono maama wa Chameleone wa mpisa mbi nnyo. Tumulaba nga takkiriza na bbaawe kuwugira. Obutambi tubulaba wano ojjukire baatwalirayo ono nsi yaleeta. Ng'agenza okwetonda omukazi nga taata agezaako kubanga ayogera. Omusajja asirika buzirisi muzeeyi mayanja. Kiriza omukazi yawambadde ewaka yasiga abaana empisa embi. Yabateekamu ebyo ebintu ebyokubawanika. Abakazi teboogera kuba mukyala wa Chameleone yayogera nti ewaabwe bo teboogerako. Kwegamba abaana tebakola nsobi. Kakati waliwo abavubuka abamu ekyewuunyisa nga abavubuka bato. Bana abaana bemuzaala ennaku zino ne mukwate kubo ne mugenda ne mubonaabona nosula mu bidongo onoonya akasente, nokwate kubo nosula mu onoonya oliva oli mu migugu ositula oli mu bintu byakusuubula okitegeera sente neekumenya newerekereza akanyama newerekereza okukola ekintu ekyabadde kikusanyusa ggwe nga ggwe nogamba nti sente kanziteeke mu mwana naye ate mwana y'omwoyo gwe wenyini ate n'okulumimu gwamaanyi nnyo omusipoyiringa obutalaba ngeri gy'omenyekeramu ssente. Abaana nze seewuunya ono Aba ebigambo biki byayogera nabikola ki byavaamu essaawa zino sisobola munenya kubanga ekituufu osooka n'otunuulira ewaka we wakulidde nga twabaddewo guidelines nga twabaddeewo okitegeera omusajja ye nga ye era asobola kusetinga standards oba principles yali ayagala omukazi atambulireko n'omukazi naye yennyini nga ye n'afuna chance oba waazi eteekamu abaana biki byayagala. Kati saawa zino eno omusajja aba alina okukungula okitegeera kyova omwana asobola ovaayo n'agamba nti tata okubanga asasula fees obwo gwali mulimu gwe yalina osasula fees setumugamba nka tusasulire school fees ani yamugamba atuzaale okitegeera ate nkya n'avaayo omwana wemuyo n'agamba nti respect is not given, it is earned. Naye ng'omusajja gwa zino statement bbiri zitegeeza ki omusajja akedde ku makya n'akusasulira school fees n'akuliisa ne mubeera mu mbeera ennungi paka lwemutuuka okukwate kubo ne mugenda temugenze bulaya ate mugendedde ku linnya lye sitiro era ku maanyi ge kubanga yakola alina legacy n'ogamba ngu respect should be earned not just given. Oyagala ogimuwe mu ngeri ki? How do you want to give him respect then? Oyagala ajja kukola atya? Okulidde ku mmere ye, school fees we, olabiriddwa ku ssente ze, oyagala respect ki? Eyo yenjogera y'emu n'abakazi abasirusiru oba babuyabuya alina omusajja omusajja akola buli kimu ewaka naye nga gamba ekitiibwa nedda bakikolera abukoledezi tebakiwaayo buwi teyamala gakiwa. Eyo enjogera ya kifeministi era abakazi bebateekamu abavubuka abasinga endowooza eyo mu mitwe era kyobula omusajja omusanga ng'akola afiirawo mbolo bamuwa ekitiibwa. Naye nze nja kubagamba bino ebigambo wammanga bukola kumaatandika okuyalayizinga nti abaana n'omukazi gw'olina n'enyaabwe bali bati ate nga bebapulaninga si birungi gy'oli teweesiba ku baana tobeesibaako bw'okeranga ku makya n'otegeera nti omukazi n'abaana bali bati byebapulaninga n'akubikuyako we papa n'otegeera nti bwe muti bino bye munjagaliza bw'okitegeeranga tobeesibaako. Kyova gye bane gye bulagamba ebigambo bino amanga ne bagamba nti making sure tozaala mu mukazi omu, making sure tolina mukazi omu kubanga leero akwagala enkya akufuukira akabasa n'abaana b'omuzaddemu. Kati ate mwe mulwana nnyo okulaba nga mukyateekawo embeera mbu yadde bankyawa yadde banjogerera ebingi nze kansigale nga nkola omulimu gwange ne bw'onaakola ki enkya agenda kuweba kugamba efe abaabikutuma obitukolere nze akugamba onsasule kino nze akugamba okola kino n'ekino ate nga batuufu. Abasajja mulekerawo kwestressinga. Omusajja azaalibwa ku myaka 2 abeerawo paka ku myaka 25 nga mulamu ku myaka 27 n'afa naye omubiri gwe ne baguzika ku myaka 7 kikyentegeeza ebirowoozo bimutta ku myaka 27
obulamu bw'ensi n'abuvaako paka ku myaka 75 ebatuuka omuzika omubiri gwe ng'olwo gukooye ne gufaawo ng'osigadde okulaba byolina okukola bwemuteebereremu basajja mmwe. Waliwo abantu abamu bonkwegama nga baakuliramu endowooza zaabwe zakuba nti omukazi alina kuba wansi nnyo, nti n'omwana omuto talina kuwulirizibwa kugamba nga taata bw'atuuka ewaka mu bunnamibwa bwo toyinza kuvaayo n'obaako ky'omugamba n'osaggestinga nti naye taata nti kino na kino osanga ayinza okuwuliriza nga naye ky'omugamba omugamba ki. Kati waliwo omuvubuka omu yabadde ayogera n'empuliriza ne ngamba nti naye ddala lwaki abavubuka ddala bobeera n'endowooza efaanaganako bweti, kubanga tosobola kunga nti gwewolereza basajja bokka nti n'omusajja akuba omukazi okujula omumufiirako nti omwana ng'alaba bw'ati nti omwana ajja kula taatawe ng'anywa omwenge anywa enjaga akola biki nti gwe binootabitunuulira. Kubanga abaana baatuse n'okubuuza gundi abamakasi nti onywa naawe enjaga naga nze sinywa. Lwaki babadde bamubuuza? Tusooka owuliriza omuvubuka ng'ono era gwe ngenda okusembayo nti endowooza efaanaganako bweti nti yagirabira sayidi emu. Tetuganye nti kyayogera nti kiyinza okubaako sayidi nga bituufu bibaayo, naye ate era waliyo opposite side nti kyayogera gyekiri, naye ate mu famire y'amayanja gwe bw'oyogerako ku school fees simanya ku biki reality erina kuba reality. Bw'oyogera ku reality eba reality. Kati gwe olina kuzaala mwana kusuulaawo nti before omwana nga tanaba na kurealizinga batutwala ku ssomero nga batusika na busisi miguwa, batusika mu bulago abamu nga tayagala kugenda ku ssomero, orealizinga ng'okuze nti nalina kumba okusoma okusobola okubaako kyenkola. Kitegeeza nti buvunaanyizibwa bwa taata oba omuzadde. Kati ate gweoyogera ku taata okutwala omwana mwabe kati ate basingle mothers bo bagambe ki?